Oluvannyuma lw'eggwanga okuggyibwa ku muggalo, abaana abawala naddala abaafuna embuto n'abazaala bakkirizibwa okudda mu masomero, so nga ate abamu baalemererwa okuddayo. Ye Reverend Jenna mugenyi w'ekkanisa ya St. John's ekitintale alaze akabi akali mu kuboola n'okusosola abaana bano abazaala ate ne baddayo mu masomero. Kubiriza amasomero abaana bwe gye baali nga bawulira okuddayo kuyaayaana, bazadde baabwe nga bamaliridde n'okuteesa n'abaana abo nga bamanyi nti bagwa mu nsobi naye nga beenenyezza nga baagala okuddayo. Abasomesa mwenna n'amasomero bakubiriza ng'ekkanisa abaana baffe temubagoba. Awabudde ku biki ebirina okukolebwa amasomero kibasobozesa okwongera okwagazisa abawala bano okusoma. Abaana bano tomanyi Katonda kyabategekedde. Abaana bano bayinza okubeera ab'omugaso mu ggwanga, be ba ministers, be bajja okutwala ofiisi ez'enjawulo ate bayambe eggwanga. Bino ebijjidde ng'ekitongole kya Ella Foundation Uganda ekikulemberwa Grace Bukedde era ekiyambako ku bawala ba teenage mothers kiwaddeyo obuyambi bwa zipads eri abawala bano okuva mu bitundu by'emutungo, Kirombe, Kitintale n'ebirala ebiriranyewo mu Nakawa East. Nga we tubalabye beetaaga buyambi ate ffe ffenna tulina okukwatira awamu tubawe obuyambi obwo. Ku mulamwa gwe gumu nsaba ab'ebitongole abalala bakwatagane naffe nga FIDA Uganda weekikoze, tuyambe bano abaana b'obuwala. Ffe bennyini ffe abasobola okuzimba Uganda, tewali mulala jjajja tuzimbira Uganda be baana baffe. Babawadde n'ebyokunywa omuli soda n'amazzi mu ngeri y'okulaga abaana baabwe omukwano. Discriminate teenage mothers because nafe tuli baana though charge unwantedly, but we still need not to be discriminated. Yeah, instead they should put out things of this kind nga Ella Foundation Uganda bwekikoze. Abaana nga yombala abaana bato from the age of 13 to 18 baana balina ebiruubiro, balina n'ebigendererwa byabwe era balina vision ne mission ey'okutuukiza nti basobola bituukiza byokka ne family zaabwe olw'ensonga nti abaana bano beekuna naye bamala okwekuna ne banyoka bajjuka ti babuuse. So twetaaga ebitongole biveeyo bisensitizinga abaana bano boogereko nabo nga woolaba Ella Uganda olwaleero kyebakolera. Nze Joel Mukeera ku lwa Bukedde TV.